kulika ennyo mukuumulamu okwo tukyagenda mu maaso ne programu emikolo n'embaga Saturday edition. Enkima engekola bweti ebeetegeeza nti jangu bekola bweti begamba jangu kati sigalayo taata nsumulula amateeka gali wano bannange era itebo ofanga tokyadde ne bannange nabagambye nti tetugenda byonna mu bigumira ate Jennifer Musisi alina obuvunaanyizibwa era buli kyojjako ng'okikwata mu ngalo bannange munkubireko mu ngalo kozi bakuwadde ki akamba akaganda bwe kaba nga kekamba akaganda waggulu awo ekitundu ekyo tukiyita mukazi tatuma omukyala waba yagenze mu ggwatiro amatooke watudde tavaawo asembeza busembeza wano omukazi abeera awo naayita kozi bakugambe nange ndi mukazi nedda taata kankutume kola goŋŋambye nzikiriza nze ne bannange taata tukira obuyi buli twesalire ekyamazima mwande mujja mwasinkanyewo ogw'embuzi mulyangaawo nedda taata mukole kye mwagala ali bayambeko okutikkula era bwotyo nze nno lwakujja nondaba mu maaso go senze kaso seetumye naye ne bakulu banno abasinzire ne batutuma nti mugende ne batutikka byonna byolaba naye ne bategeera taa tujja kukusanga ate tukutamanye ng'oyogera ne bamanya nno nti weewaawo bagenda nti kabukuba awomya ttooke lyokka naye mukwogerera ennyo oyinza okubeera awo nyinyota nekukwata weewaawo oleese ekita kite ensonga ezandisibye wakati w'omwana mulenzi Joel n'omwana omuwala ani Prossy sumulula tandika taata neyanze tenkolera nnyo mu ntangawuuzi okola nnyo mu ntangawuuzi taata nno olowano nkuya obukabusituke mpulidde nkuya adda abantu bamalanga okulongoosa bafuuwamu badde ndize naawe okikole aba amalusuko bwe ganyirira mukisooka taata okunywa ku bintu bino bamuweereza akusooka ojekettwa nzijeketokani okunywa kuko okusiima kwange amiina sewe kitange ensaba onzikirize ate bwobanga batambudde nono bakunywa nedda so embeera nnungi nnyo kiri mulaala olwonna okola ki taata nzitulula kitange n'obuwombeefu okkirize weewaawo nga weeyisizaawo essaala nange kankiddemu essaala eyaffe egamba ndibeesiimye aboogeza basooka banyirimu okufumba ku kye baba baleetedde ebyo byonna mbisaba nga mpita mu linnya lya jjajjange ekyeku amiina kitange omulungi nsaba okkirize ddala omusulo gwatupyewo obulange ne tubulumbagana era bwe twagenzeeyo ssaabasajja n'asima okubeera ku mukolo guno kitange omulungi amiina taatale abantu ab'oludda luno balengeze ssaabasajja nti ku mukolo kwali kyukawo balage ssaabasajja ku mukolo kwali taata kkiriza kissaabasajja wabeera ne maama tabulawo Najinda Silvia n'abagereka wa Buganda zengalo ezo z'owulira waawo twesanze taata bwe twayogedde embuga ntujje aga mugenda wani nti wa taata ani taata oyo nti gye mugenda ti yaleka wano ekiwandiiko ki bali be bajjukiza amanya gange baanammwe mwebale era mazima taata bw'aba akutte bulungi aliko ekabuga ak'enakawuka taata tunuze eno nakawuka muno si lwe luguudo olugenda oludda luno obulwanyi
bwe yazeeyo okukyusa Prossy yabooberedde mu yero ng'oyinza okugamba nti lyenvu eryetaaga okuliibwa amangu nga n'olwekyo Joel yetaaga alyanguyire. njagala nga weeteekateeka osooka onoonyeza ebigendewa omwana banange ng'okyusa ate kati ovaako bulaaya mazima nga bwe tutera okukola mukadde waffe esabira ebirabo bino bituukizibwe. taata tukwebaza nti ebirabo bino watusobozesezza okubireeta kaakano tubyanjula mu maka muno tusaba taata bibe bya mukisa kusingira ddala ku mukolo guno taata olabike era oyogere eri buli omu ali mu mukolo guno tube nga tusobola okusikira obwakabaka obw'omuggulu twebazizza era tusabye okuyita mu linnya eddungi la Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tubize ku bisinga byonna byewetaaga biri munoobireko mubitaga tusinze mwana gw'omwogera bubi. bakulu banno bakomaze tulira naye nsaba onzikirize lwebaawo omutukuvu mako gwali toyogera bingi biteeke maaso ga senga senga bweragirira abaana gye babitwala abo obulenzi muyitewo ebibbo bino byonna babimpadde zino zakwazika abajja bayambadde mu mini ku mikolo gy'abannaabwe wangi zino zakwazika batambala makansi ati banajja kujja mmwe bino ebirala byammwe eno wasanzeewo wamini kwebaza olw'okunkumira mwana okw'omulungi okusaba omunkisi mwana mulenzi oyo mujjukizanga nti ezo tezikola musadoli nezimanyi okugaba langi ewewaawo so ojegendereza sebuko okirize nekanzu eno mukowa ensonga ebyo bikwase n'abaleebeesibo buli wakitiibwa senyimba kalinde mojja kakunda ng'avaawo olunaku luli omusumba ng'akubuuza kyebiri wabifuna okkirizanga nti nekanzu neno mwende tweyanziza nnyo tweyanzeege era ku lw'abaganda bange banno ntwala omukisa guno naffe tukukwase mwannyinaffe naye tukusaba omukuume nga bwe tumukukwasizza bwe twagala tukyalenga nga bwe tumusanga. wabula omwana w'obulenzi oyo ansanyusiza mumwongere engalo kubanga mumukwasizza nga taliiwo. sebo taata kukwasa enkanzu eno nga nkusaba okkirize ogikate ku mangi g'olina kubanga okkiriza okunzala neyanziza taata neyanzeege weewaawo mbadde ngamba mumuleetedde omuteeka nswera gyobeera mumusanze ayambadde essuuti naye mwebale nnyo. omukolo gwe tulaba gwakwanjula era bw'ati mwana muwala Prossy bwe yakomyewo mu mushana n'okusala keke ey'okwanjula. okusinza 10 gye lunaava ndi ku 10 9 akkiriza 5 3 2 1 0. nawe sayamba ddunga ayagala kale balagire obuuyo. Prossy ne Joel omukwano gwammwe nga mwagutandikidde ku ddiini ddala mu buzimbe mutyo anti ne Mukama Katonda ebyo by'ayagala. kyokola nawe nonda
kwata essowaani mukulu omwana kugabule Emikolo n'embaga Saturday edition bwe tutyo bwe tutambudde. Jjukira omukolo gwe tugulaga ku mitwalo 5 gyokka egy'ensimbi n'olwekyo gyamu wano ku Vision Group ewasangibwa ne Bukedde TV osasula ezokka ensimbi tulaga omukolo gwo okutuusa gwe kennyini lw'onoogunnyuka tusinkane Saturday jja obudde bwe bumu. Mukama Katonda akutukuumire katugende mu program ensi n'abagirimu. aluna mubiru oba kirisi babirye